eyali avunaanyizibwa ku bigezo bya UNEB mu disitulikiti y'e Buvuma Sirajo Kakoma Musisi ngono eyali wamu ne Afe Madrot eyali akulira bakalondoozi b'ebigezo bya UNEB mu disitulikiti eno enkya ya leero basimbiddwa mu kkooti esookerwako etuula Lugazi mu Kyaggwe. Ababiri bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti esookerwako Lugazi Aisha Nabukeera ng'oludda oluwaabi lugamba nti bano baafuuka kasobeza ne batandika okusomola ebigezo bye baalina okukuuma ng'ate babiwa amasomero. Kigambibwa nti abavunaanibwa bakozesa olukujjukujju ne basendasenda abasirikale abaali bakuuma etterekero ly'ebigezo okukakkana nga basomodde ebigezo bino. Abajulizi babiri baleeteddwa okulumiriza abasajja bano era ne babakakasa ng'abasajja bano bwe bababuzaabuza okukakkana nga babazaalidde ebitukula. Bano omusango baaguzza mu 2018 kyokka bwe baayimbulwa ku kakalu ka poliisi ne basalawo okugumaza embiro okutuusa poliisi bwe yabayigga ne bakwata. Puliida wa UNEB Anne Kamaali agamba nti bamativu ng'omusango guno balina okuguwangula. Omusango gutambudde bulungi, abajulizi abasoose bawadde obujulizi obulungi, naye tulinze kkooti tulabe ekinaavaayo. Tuli basanyufu kubanga kkooti eguwadde ekiseera egutambuza olaba nti omusango gutambula. Ekitongole ky'ebigezo kizze kirabula abantu bonna abalina enteekateeka ey'okubba ebigezo obutagezaako kubanga gwe banaakwatako yajja okubuulira abalala. Joan Nabawes ne Paul Isaabirye, BBS Terefayina, Gamboze. BBS